Kituffu office eyabanabbi elumbiddwa. Kituffu office eyabanabbi elumbiddwa. Ntendeza Kristo. Amanya n'eddoboozi mazima Kenneth nga bulijjo. Omutwe gwego ogwogeddwako gwe tugenda okuba nga tussaako omulaka mu ssaawa eno emu gye tuyina okuba nga tunnyonnyokera ddala ebintu ebyaki eby'enjawulo. Ssebo oba nnyabo, lwaki twagala okutunulira ku nsonga eyo? Twagala ogyekkaanya olw'ensonga ey'okuba nti tulina bassekigwanyizi n'abo be tusobola okuyita bannakigwanyizi abatali bamativu n'ebyo ebirambikiddwa mu byawandiikibwa. Abeewandiikiddeyo ebyawandiikibwa ebyabwe mu bufunze beewandiikiddeyo bayibuli eyaabwe. Mu ngeri emu oba endala si bamativu n'ebyo bye tuyina mu byawandiikibwa era tebibamala. Y'ensonga olunaku olwaleero tuyina abantu ab'enjawulo abagolokose nga beeyita bannabbi. Ensomesa ya bayibuli nnambulukufu bulungi nnyo nnyini ddala, nga bwe mba ntandise obulungi okutottolera ebintu bino mu bufunze bw'ensonga, tugwanidde okutegeera nti omuntu yenna ayitibwa nnabbi mu nsomesa ya bayibuli be bantu abaafunanga okubikkulirwa okuva eri Katonda nga bakwogera eri ki? Abantu ba Katonda, kubanga baali baweereddwa ekigambo kya Katonda okyogera eri ki? Abantu abo Katonda byali abatumyeko okuba nga bakola batya? Nga bagenda mu maaso n'okuttaanya ebintu ebyo. Baalangiranga ebyalina okujja mu maaso ne boogera ne ku ebyo ebyali bigenda okuba nga bikola bitya? Nga bibaawo. Naye bwe tusoma bayibuli erina ebintu eby'enjawulo byetulaga okuviira ddala mu ndagaano enkadde nti abantu abayitibwa bannabbi nga bannabbi ba Katonda nga Danyeri baali bantu nga bayizi ba byawandiikibwa. Mujjukira mwenna mu Danyeri essuula ey'omwenda, Danyeri bwe yagenda mu maaso n'okwebuuza ng'ayagala otegeera oba ebyo ebyali bimaze okubeera nga byogerwa nabbi Yeremiya byali bimaze okuba nga bisembedde okutuukirizibwa oba byali bimaze okutuukirizibwa. Ebya Isirayiri okuva ewa e Babilooni. Bw'osoma ebyawandiikibwa bikulaga nti abantu bano baali tebateeka mazima kumpi n'obulimba. Baasomesanga oba obunabbi bwabwe bwali bwa mazima oba baayogeranga ebigambo eby'amazima. Olunaku olwaleero abantu abatali basomi ba byawandiikibwa bagolokose nga beeyita bannabbi abateeka obulimba okumpi n'amazima okubuzaabuza abantu nga Peetero ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka olw'okusatu. Omuntu mu bayibuli eyayitibwanga nnabbi, ensomesa ye yali ya nnamaddala, ensonga lwaki obunabbi bwabwe bwatuukiriranga. Abeeyita bannabbi leero bassekigwanzi ne bannakigwanzi abalumbye yaffesi ey'abannabbi, ekisooka balina ensomesa enkyamu, n'ekyokubiri y'ensonga lwaki obunabbi bwabwe tebutuukirira. Mu bayibuli tulaba nga Katonda tannaba kuba nga asaanya oba nga alamula bannabbi b'obulimba, yasookanga kubeera nga akolagana n'abasumba abataafangayo kukuuma kisibo kyabwe eri bannabbi baki b'obulimba. Leero bassekigwanyizi ne bannakigwanyizi abo bayingidde mu makanisa ag'enjawulo ne batandika okwogera ebintu ebitalinaako mutwe na magulu. Abantu ne babikkiriza ne bagenda mu maaso n'okubuza ebibiina eby'enjawulo eby'abantu. Mu bayibuli kye tugenda mu maaso n'okwekkaanya ekyabanga kya nnamaddala nti bannabbi ba Katonda abannamaddala baayiganyizibwanga bannabbi b'obulimba. Leero abeeyita bannabbi teri muntu yenna abayiganya. Lwaki? Tebalina kigambo ky'amazima, tebalina bunabbi bw'amazima, boogera ebyo ebinyumira abantu, batakuzi b'amatu g'abantu. Basomesa kwegomba, basomesa mamotoka, basomesa zivisa, basomesa genda mawanga, basomesa bufumbo, basomesa bintu, mamotoka, masimu, mayumba. Ani asobola okubayiganya ku lw'ebyo ng'abantu bonna bye banoonya? Basomesa ebintu kubanga bo bennyini bye bintu bye beegomba, ate n'ababagobera bye bakola ki? Bye beegomba. Naye abantu nga Amosi, gwena asomeeko ebyawandiikibwa, Yeremiya,
Ezekieri, Isaaya, ebintu ebayitamu muganda wange byali bingi nnyo eby'okuyiganyizibwa. Bw'osoma ekitabo kya Amos essula y'omusanvu, kankuweeko ekitono ku ebyo by'osobola okubeera ng'okola ki, kubanga otegeera. Bw'osoma Amos essula y'omusanvu n'osoma olunyiriri olw'12, bigamba nti Amaziya kabona n'ayogera eri Amos ng'amugamba, gwe omulabi, golokoka odduke oddeyo mu nsi oba mu ttaka ery'Obuyudaaya, ogende weerire omugaati gwo era olagulire eyo. Nnabbi wa Katonda atumiddwa okuva mu bwakabaka obw'Amaserengeta obw'Obuyudaaya n'atumibwa mu bwakabaka obw'amambuka obwa Isirayiri, naye asangayo bakabona abaali beetunda edda eri ebintu ebyetebikkirizibwa eri Katonda, ng'omu ku bo ye Amaziya amugamba, golokoka odde ewammwe gye wava, weerire omugaati oweereeyo obunabbi bwo. Baali boogera ebintu eby'ensonga nga bireetera nabo bewandegambye okuba nti bali mu kkanisa okugoloka ne bagamba, gwe omanyi kyoyogedde. Olw'13 bamugamba nti toddangamu kulagula wano e Beseri kubanga lino kuŋŋaaniro lya kabaka. Ne bamugamba toddangamu kubaako kyoyogera wano. Soma Yeremiya 26, soma Yeremiya 18, soma Yeremiya 10:28 olabe okuyiganyizibwa. Soma ku byatuuka ku Yokaana Omubatiza, soma ku byatuuka ku bannabbi nga Ezekieri, Danyeri, yogera ku bantu nga Isaaya, Mekaya. Basekawuka 2:18. Olunaku olwaleero tuyina abeeyita bannabbi nga bo bannabbi ba butaala. Kamera weeri wayagala okulabika, talina kyasobola kunnyonnyola, talina kintu kyonna kimuweereddwa, ebisookerwako mu byawandiikwa talina kyamanyi, yeeyita nabbi. Abagoberezi nfanfa. Bannabbi mu Bayibuli baali bamanyira obulamu bw'okubeera bokka, kubanga bagendanga mu maaso n'okuba nga baliibwamu olukwe. Ebyaleero babuulira masuuti, mugolokoke mufukamire mujje mukombe engatto zange, mukombe empeta yange. Bannabbi mu Bayibuli baali tebagenda mu maaso n'okulangirira buli kiseera nti bawa obunabbi, nti buli kiseera bawa bunabbi. Leero kati owulira nti buli Lwakubiri tukuŋŋaana, buli Lwokusatu tukuŋŋaana, buli Lwakuna tukuŋŋaana, buli Lwakumeka. Tebaagendanga mu maaso nakugamba nti baabanga n'obubaka obw'okuwa abantu. Abamu baatwalanga emyezi 6, abalala myaka nga tebafunye bubaka bonna, kubanga baali bamanyi ekibalindidde singa bagenda mu maaso ne beeyogeza ebintu byonna Katonda byali tabawadde. Leero bano ababufuna buli kiseera, kiki nnyo kye bamanyi, kiki nnyo kye balina ekisukuluma ku bali ab'omu Bayibuli. Naye baali newankubadde baali tebagenda mu maaso nakugamba nti baba bunabbi, naye lwe baawanga ekigambo lwekyajjanga gye bali kyabanga kigambo kya ddala ng'era kinyeenya eggwanga. Bannabbi b'omu Bayibuli ebintu baabirabiranga ku luuyi olwa Katonda, si kugenda ku mikutu gy'abantu omuntu n'ajja obubaka obwogera ku muntu n'atandika okugamba nti amuwadde obunabbi. Era Katonda mu Bayibuli yayimusanga abantu mu biro ebya Bayibuli, yayimusanga abantu bannabbi abo mu biro eby'enjawulo ng'abagolokosezza okubeera eddoboozi ery'okulabula eri ebyo byali bigenda okubeerawo. Leero bennyini abeeyita bannabbi bali ku bakyala b'abendi, bakozesa abantu mu kkanisa, bakozesa obusamize, beebaka ku malalo g'abantu, bawayo zisaddaaka, bakuma obubaani, tebamanyi nsomesa ntuufu ya Bayibuli. Ssebo oba nnyabo ampuliriza, bino bimu ku bintu abantu abasinga bye bataagala kwogerako, kubanga batya okubeera nga basosolwa, batya okubeera nga balowoozebwako ekintu kyonna. Omusomesa omu ayitibwa Jacob mu biro byaffe yasomesa ng'agamba nti bannabbi ba Bayibuli oba b'omu biro ebya Bayibuli tebaayitanga bantu oba tebaalangira eri bantu ekintu ekyali kyawukana ku ekyo ekyateekebwawo edda. Era babaako ekipya kyonna kye baayogera kyali tekikontana n'ebyo ebyali bimaze okubeera nga byogerwa olubereberye. Kyova olaba
Yesu mwene yakwatanga mu ebyo Daniel bya yosomesa, yakwata mu ebyo ebya Yona, yakwata mu bya Yeremiya. Naye leero kubeera nga otongoza linnya lya muntu, buweereza bwa muntu. Lwaki kifu? Bwe kibanga kifu kirimu okweyagaliza, abantu abeeyagaliza, abantu n'ab'ensi be yali yakubadde obulungi ne batandika okupanga engeri y'okubbamu abantu n'okulimbalimba abantu. Okusinziira ku Bayibuli oba ku nsomesa ya Bayibuli, si buli muntu yenna eyafunanga okubikkulirwa mu ngeri y'ekirooto, mu ngeri y'okwolesebwa nti yali nabbi. Abimeleki, Katonda alina ebintu byamulaga n'okumulabikira mu kirooto. Kabaka Faraawo bwe kyali baali bannabbi nedda. Y'ensonga lwaki olunaku olwaleero Sitaani mwene asobola naye okuwa abantu obuki? Obunabbi. Jjukira omuwala mu Bikola by'Abatume 16 yagenda mu maaso n'ayogera n'agamba nti Pawulo ne Siira bano bakaba ba Katonda, kituufu bali bakaba ba Katonda, naye nga omumanyi kiki ekyali kirinnya ku mukyalo oyo, gwali mwoyo mukyamu. Kati abantu obutamanya bino bo balowooza nti buli muntu yenna agenda mu maaso n'okubaako kyayogera aluŋŋamiziddwa Katonda. Mu kumaliza nja kulaga kye tuyita standard oba kye tuyita ebipimo ebyali byateekebwawo ebyalagiranga ddala nti ono yali nabbi wa Katonda. Bayibuli n'ensomesa yaayo mu ndagaano empya n'endagaano enkadde yali tekkiriza muntu kugamba nti kayeegezeemu kambe nga alagulamu bati bwe kinaakwatayo kikwate bate kikutteyo kirekeyo. Nga leero ekkanisa eya Bethel mu Amerika bwekola, nga ne bwe kiri kaakano mu ggwanga lyaffe Uganda, Nigeria, Ghana, South Africa, India ne Philippine ne mu Amerika. Tebeegezangamu bwegeza nti kangezeemu nti ngina essomero lingenda lyennyingiddemu bagenda kunjigiriza okuwa obunabbi. Essomero eryogerwako eri abannabbi mu Bayibuli baali tebakuŋŋaanye kubasomesa kubeera abannabbi, baali bannabbi abakuŋŋaanye. Nga bonaagamba nti tulina olukuŋŋaana olw'abasomesa, basangiddwa nga basomesa, wabula baali tebagenze fuuka bannabbi. Ng'olunaku olwaleero bino bye tuwulira biyitibwa Smile School of Ministry, tusobola okusomesa engeri gy'ofuukamu omutume, gy'osobola ofuukamu nabbi. Tebyaliwo. Tetulina kuganya leero omuntu yenna ayogera bw'ati nti Mukama ŋŋambye, nti nina kyendaba, nina kyempulira. Bayibuli tebikkiriza olunaku olwaleero. Lwaki tebikkiriza? Bayibuli leero gye twogerako tekyawandiikibwa, yawandiikibwa dda. Ebyawandiikibwa birimu byonna bye tugwanidde okumanya. Okwogera kwa Katonda okusemba ye Kristo, Bebulaniya 1:1 paka 2. Ebyama byonna ebyali byakwekebwa emyaka emingi ennyo, emirembe emingi nnyo emabega, Pawulo awandiika mu Befeso ssuula ey'okusatu onyo olwokutaano ng'alaga tibibikkuliddwa eri abatume ba Katonda n'abaki ne bannabbi ba Katonda. Ayogera ebyo agenda okuttaanya ensonga eyo mu ssuula ey'okusatu nga yayogedde dda emabega. Bw'oba osoma Befeso ssuula ey'okubiri ng'agamba ensonga enkulu ti kaakano ekkanisa ezimbiddwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi nga Kristo ly'ejjinja lyennyini ery'oku nsonda. Mufunze Pawulo alaga nti teriyo kubikkulirwa kulala. Okwalina okuweebwa kwaweebwa dda. Kati byabalagibwa abo abatume ne bannabbi Katonda byakozesa okuwandiika Bayibuli. Tewaliyo kubikkulirwa kujja. Y'ensonga lwaki Yuda bw'awandiika mu Yuda essula esooka olwokusatu agamba nti tugwanidde okulwanirira ebyo ebyatuweebwa omulundi ogumu, kubanga teriyo bipya Katonda byagenda kola kikuwa, kubanga ekirabo eky'obunabbi kyakubeera ng'omuntu afuna ebintu ebijja okuva eri Katonda. Kati ekibeera nga ekirabo ekyo kyaggalwawo dda ng'ekyobutume bwe kyaggalwawo, kitegeeza teri kubikkulwa kujja Katonda kwagenda mu maaso n'okugaba, kubanga kwonna kwe yali agala ekkanisa okutegeera kwateekebwa dda mu byawandiikibwa nga bwe kyali nti Kristo yakola ebyamagero bingi nnyo, era singa byonna byawandiikibwa twalibadde nga tubulwa ko ebitabo we tubiteeka ebinnyonnyola byonna Yesu byakola. Naye Bayibuli eraga nti bino biwandiikiddwa, Yokaana 2:1, bino biwandiikiddwa mulyoke mumanye nti Kristo ye mwana wa Katonda era mu kumukkiriza mubeere n'obulamu butaggwaawo. So bye twali tugwanidde okumanya byebyo Katonda byaganya ne biteekebwa mu bitabo 606. Kati teriyo bubaka bujja.
kyova olaba nti Yuda era bw'aba wandika mu ssuula esokonyolwe 10 bagamba nti abooluganda mujjukire ebyo ebyayogerwa abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Abatume abo tebakyaliwo kubanga nabo ofiisi yaabwe yakomezebwa yakoma kubanga omulimu baagukola bulungi. Yensonga lwaki Peetero bw'awandiika mu bbaluwa ye ey'okubiri essuula ey'okusatu olwokubiri agamba mufeeyo nnyo eri bino ebyayogerwa bannabbi ba Katonda abatukuvu wamu ate era n'ebiragiro eby'abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Tetulina batume bajje betunoonya, tetulina bannabbi bapya betunoonya kubanga ofiisi ezo bbiri tezikyagenda mu maaso, teziriiwo. Byonna by'omuntu byagwanidde okumanya biri mu byawandiikibwa. Akujja mu byawandiikibwa akutwala mu busamize, akutwala mu kuwabya, kuleetera kubanga obula. Owooluganda Mike musajja mu Amerika yasomesa ng'agamba nti ebintu ebikyamu mu mubiri gwa Kristo Yesu bigwanidde okubeera nga biragwa abantu nga bittibwa n'amazima ng'obulwadde mu mubiri bwe bugwanidde okuba nga busaanyizibwawo eddagala. So n'olw'ensonga eyo njagala okugamba ssebo oba nnya bampuliriza, tetugwanidde kumanya muntu nga tugoberera obusobozi bwe, tugwanidde okutunuulira bibala ki byabala, kibala ki kyabala mu bulamu bwe. Omuntu yenna eyeeyita nnabbi leero nti alina obuyinza obwa bannabbi nga bali be tulaba mu Bayibuli, omuntu oyo agezaako kuzimba musingi ogw'ekkanisa ogwazimbibwa edda. Befeso etulagidde ddala bulungi nti ekkanisa ezimbiddwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi nga Kristo omwene lijjinja ery'oku nsonda. Simanyi ono TB Joshua, simanyi ono Mbonye, simanyi ono Alpha Lukao, simanyi ono Major Wanu, simanyi ono Java, simanyi Passion Java, simanyi ono Ubat Angel. Bano abali okutigomya Africa n'abali e Bumerika, simanyi ba Bill Johnson n'abasigadde. Nkubuulira ekyo kyonna kibinja ky'abanyazi, ekyo kyonna kibinja eky'abantu abaabula edda, ekyo kyonna kibinja eky'abantu basse kigwanyizi ne bannakigwanyizi bangi be tulina mu biro bino. Buyoanita Bainam bunabbi omukazi. Omuntu yenna agezaako okulangirira nga yeeyita nabbi, agezaako okubeera nga azimba omusingi ogwazimbibwa edda ogw'ekkanisa. Yensonga lwaki bwe ŋŋamba nti kituufu yaffesi ey'obunabbi erumbiddwa, kyekyo kyentegeeza weewaawo erumbiddwa, kubanga tulina abantu abeeyita ekyo kye batali. Balese enjawukana mu mubiri gwa Kristo kubanga buli omu atunda alinnya lye, atunda buweereza bwe. Ani asinga amamotoka amangi, ani alina ennyonyi, ani alina abagobezi abangi, ani asinga okwambala obulungi, ani asinga osala obulungi akaviiri, ani ayambala engatto ey'ebbeeyi, ani alina kwayo ey'amaanyi, ani alina ebitaala eby'amaanyi mu kuŋŋaaniro lye. Bya mubiri byokka bye biri mu masekati gaabwe. Bannabbi ab'obulimba nga Janizi, kambala okulaba Bayibuli wano ey'Oluganda ebannyonnyola etya bannabbi bano ab'obulimba. Bw'osoma ekitabo kya Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu egenda mu maaso n'okubeera nga enyweza ebintu bino bulungi. Bw'osoma essuula ey'okusatu olunyiriri lw'omunaana lulaga nti era nga Yane ne Yembere. So bannabbi ab'obulimba nga Yane ne Yembere abaalo mu biro bya Musa bwe yatuma ogenda e Misiri, ffenna nga bwe tumanyi ekitabo ekyokuva essuula ey'omusanvu, bagenda maaso n'okubeera nga bawakanya, nga bakola obubonero n'ebyamagero okubeera nga baleetera abantu omutakkiriza mu Musa ne Alooni, n'okubeera nga beesimba n'okuwakanya amazima agaali googerwa. N'olunaku olwaleero bano basse kigwanyizi ne bannakigwanyizi, ekigendererwa kyabwe ekikulu kya kugoberera ddala Yane ne Yembere, era bali mu mbeera y'emu eya Yane ne Yembere, okuwakanya amazima nga beeteekawo mu maaso, nga bakozesa obusamize, nga bakozesa ebintu byonna eby'obufumu okubeera nga beefunira abagobereza abangi nga babakulembera mu kubula. Wano mu ggwanga lyaffe Uganda weebali, mu Kenya weebali, mu Tanzania weebali, e Ghana gyebali, e South Africa gyebali, ne Nigeria gyebali, ne mu Bumerika n'amawanga amala gyebali. Naye
ani ku bo gwali owulidde ng'asobola okunnyonnyola ekyawandiikibwa n'akigusa bulungi n'akikugirayo okuva ddala eri gye kiva n'abantu ab'ebiro bye baakitegeera batya ne bannyonnyola kye tuyita authorial intent nti omuwandiisi eyawandiika yali ategeeza ki ekyali ekiruubirirwa ki bwe yali awandiika ekyo tobalaba wabula mu kuba nti basobola kweyogerera balina baboogerera mumuveeko kubanga abasinga kino kubanga alina kino kubanga alina kiri talina kyawandiikibwa n'eki kyasobola kunnyonnyola wabula engoye ze zayambala ez'ebbeeyi ze zimuweesa ekitiibwa abagobezi abangi bamufudde ow'ettutumu n'ebisigadde nabbi yenna amanyikiddwa mu bayibuli eyali owannamaddala teyakolerako wabweru w'ebyo ebyawandiikibwa oba n'aleetayo okutegeera okw'ebyawandiikibwa okujja nga kukontana n'ebyo ebyali biwandiikiddwa baali bannyonnyozi ba byawandiikibwa mujjukire nga yeremiya bwe yayogera mujjukire nga isaaya bwe yayogera baali banyweza bunywezi era bw'ojja mu ndagaano empya banyweza bunywezi bw'otunuulya Payitero ng'ayimiridde ku lunaku olwa Pentekote anyweza nga Yoweeri bwe yayogera nga Dawudi banyweza bunywezi kubanga bali bafuna okubikkulirwa. So olunaku olwayokwana tebasobola kunnyonnyola ebyamagero ebyobufuusa ebyekisamize bye bakola bibeere nga bisirisa obutamanya bwabwe obw'ebyawandiikibwa. Bali mu kye tuyita social gospel kubanga tebasobola kunnyonnyola bagaba obuntuntu bagaba obumotoka bagaba obuntuntu bubulangiti twala tugende kati abantu ne babaagala nnyo olw'ebintu bagaba tebabaagala lwaki kye basobola okunnyonnyola babaagala olw'ebintu bye babawa ebyokulya ebyokunywa ebyokusulako n'ebisigadde nga omusajja oyo mulungi waneyasomesa babwenyi nti omuntu omukyamu so bagaba mulungi kubanga alina byabagabidde. Bannabbi ba Katonda bannamaddala mu Bayibuli Katonda yennyini yabeerondera. Era bw'osoma superscription bw'osoma ekiggula ebitabo byabwe Bayibuli eraga nti ekigambo kya Katonda bwe beeyogera bwetyo bweraga ekigambo kya Katonda ne kijja eri Isaaya ne kijja eri Yeremiya ne kijja eri Ezekieri ne kijja eri Danieri ne kijja eri Koseya ne kijja eri Yoweeri ne kijja eri Amosi ne kijja eri Obadiya ne kijja eri Yona ne kijja eri Mika ne kijja eri Naumu ne kijja eri Kabakuuku Zefaniya Kagayi Zakaliya Malaki mbamazeeyo kijja tebaabeerangawo nga bawandowooza zaabwe kyajjanga era bwe kyajjanga kyali kigambo ekyannamaddala nga kivudde eri Katonda. Baalagula era obunabbi bwabwe bwali bugwa mu kkowe lya mirundi 3. Baalagula obunabbi obw'omu biro byabwe ne balagula obunabbi obwayogera ku kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo okwali kusookera ddala ne balagula ne kujja okwokubiri okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Abaleero bali kulagula nga balagulya mu biro ki kubanga ebiro byonna byaggalwawo. Kugambye bali baalagula nga balagula ku lw'ebiro byabwe ne balagula ku lw'okujja kwa Kristo Yesu okwali kusookera ddala ne balagula ku lw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo okwokubiri kuno ekkanisa kweri okulindira Kristo okujja okunona ekkanisa ye baabyogera. Kati abaleero kiki ekibalekeddwawo? Tosobola kuba na busobozi kukola ekyo Katonda kyatakwise kukola. Nkiddamu, tosobola kuba na busobozi kukola ekyo Katonda kyatakwitidde kola. Huza bwe baali bagambye okujja essanduuku kugijja mu bannamawanga kugitwala ebeere e Yerusaalemi Samwiri 2:6 Bayibuli eraga nti bwe baali bagisitudde bagitwala bayita ku kkubo eritaali ddungi eryali lijjudde okuseerera. Mu masekkati g'ogitwala bafuna embeera ey'okuseera era sanduuku kwe baali bagisitulidde yeenyeenya ebanga evaako bweti. Bayibuli eraga nti Uza musajja wa Dawudi ayagala okugitereeza n'okutunula munda. Bayibuli egamba Katonda n'amukubirawo n'afa. Kyali ayagala okukola kyandibadde kirungi naye teyali kabona okutunula, teyali kabona okubeera ng'agikwatako. Yali y'abakabona si ye gikwatako. Tosobola kuba na busobozi kukola ekyo Katonda kyatakwitidde. Bwe weeyita okukola ekintu Katonda nga takikwitidde tosobola kifunamu busobozi. Tali naawe kyendyogezaako okunnyonnyola. Kati kyova olaba olunaku olwaleero omuntu bakwata amannya g'abantu abakuŋŋaana nabo
nga bataddeko amannya gaabwe n'ennamba ez'essimu ne bagenda ku sites z'abo abantu oba tugambe nga Facebook ne bafuna ebintu eby'enjawulo ebyogera ku oyo omuntu. Olunaku lwe lutuuka n'agamba nti masekkati gaffe olwo omuntu Katonda ampadde obunabbi bwo. Bakuyita Martha Collins Lubega. Wasomerako wano bazadde basangibwa wano wena emyaka bwe giti wasoma kino wakola ne kiri bino Katonda naye nga details baziina bazijeewa mu ebyo bye muba muwandiise. Balina ne bambega nga bali kitundu kummwe ekibiina nga balina ennamba zammwe eza WhatsApp. Bafuna ebintu eby'enjawulo bamanya ebintu ebikukwatako. Asobola n'okuba mukwano gwo oba muganda wo. Y'embeera ey'obulimba ejjudde mu bantu abatayitiddwa kuba bannabbi ne beeyita bannabbi. Bwe tugamba nti ofiisi y'obunabbi erumbiddwa kyekyo muganda nge byonna bye ndi okunnyonnyola ebyo by'owulya ebikontana ne bannabbi abatuufu biragira ddala obulumbaganyi eri yaffesi eyaki ey'abannabbi. Ekipimo ekyannamaddala ekyannabbi wa Katonda mu Bayibuli kwe kubanga baali bagondera ebyawandiikibwa. Kwe kubanga baali bagondera ebyawandiikibwa. Olunaku olwaleero ekyo ssebo ne nnyabo ampuliriza njagala okugamba tuyina embeera ey'okubanga abantu tebagondera byawandiikibwa. Bakombesa abantu engatto zaabwe, bakombesa abantu empeta zaabwe, basomesa ebintu ebikyamu, beegadanga, bakozesa obusamize, embeera yonna ey'obufumu, bawula abakyala nti basumba, ne balonda abantu ntino bo bennyini babafudde bannabbi abakazi, ne babba abantu abatayina, tebasomesa, tebannyonnyola byawandiikibwa, babuulira bintu bikwatibwako. Isaaya 8:16 egamba nti galawo gwe sibako ekitabo eky'obujulizi mu masekkati ag'abayigirizwa bange olwabiri eri ekigambo kya Katonda eky'obujulizi. Bwe baba nga teboogedde nga bagoberera ekigambo kino kiba kitegeeza nti tebalina kitangala mu bo. Tumanya tutya nti n'abantu bano Katonda tabayitanga? Kubanga singa baali bagoberera ebyo ebiwandiikiddwa tebandiise bannabbi, tebandikoze egyo gyonna mize gye naakwogerako. Naye kubanga nti si bannabbi ba Katonda tebamanyi na kigambo kyani kya Katonda. Olunaku olwaleero omuntu yeegomba bwegombi n'agamba nti njagala kubeera nga mbeera kitundu ku yaffesi ey'abannabbi. N'agenda mu maaso n'okwegatta ku ssomero ery'abannabbi eriyinza okuba mu ggwanga lye oba liri wabweru w'eggwanga lye. N'agolokoka n'ayigirizibwa nga alinako ssente z'asasudde n'afuulibwa nabbi n'abuulibwa engeri y'okulagulamu. Babayigiza engeri gye basobola okulowooza mu ndowooza zaabwe ne bawa obunabbi. Bw'oba tosobola buwa, bw'oba nga tolina bunabbi bwonna bw'ofunye okuva eri Katonda, osobola n'okwekolerayo bona obuwa abantu ne bagenda nabo. Kubanga bw'oba oli nabbi ogwanidde okubeera nga olina ekintu biseera Katonda kyakuwa. Ebyo biri Bethel School of Ministry mu America, ne Bungereza waliwo amasomero gato, ne wano mu Africa katulina abantu abalina School of Ministry nga basomesa abantu engeri okubeera mu bannabbi. Kene Nigeria, South Africa, mu bitundu ebyenjawulo, Ghana. Ssebo ne nnyabo nga nsemberi y'okumaliriza kye njagala okugamba. Katonda talina muntu yenna gwali kwogera naye kaakano nti namuwa bunabbi bubya, nti alina okubikulira okupya kwamuwa. Talina. Kino kye tugamba mu Luzungu nti direct. Talinayo muntu yenna nga ntino waliwo embeera okuba nti Katonda alina obubaka obupya bwawo omuntu leero. Tewaliwo. Katonda ayogera naffe okuyita mu kigambo kye. Bwe kiba tekitumala olwo tuba tugenda kuva ku mulamwa. Era omuntu yenna agezaako okubanga yeekaniikirira, gezaako okubeera nga yeepankapanka nti Katonda ayogera naye leero, simanyi alina okubikula okujja kwamuwa nga kuli wabweru w'ekigambo kya Katonda. Omuntu oyo agezaako kubeera nga alangirira nga agamba tafuna okubikula okujja, ekitegeeza nti omuntu oyo ye mwene alimbiddwa era n'abamugoberera bonna baalimbibwa ddaye. Timoseewo gijjukire bwenyweza. Pawulo yalabula n'agamba atya mu Timoseewo ekyokubiri enyweza mu ssuula ey'okusatu olunyiriro 13 katugirabe wano mangu biki byegenda amaaso n'okunyweza. Egamba nti naye abantu ababi baligolokoka era banneeyongera okubeera nga bakola ebintu eby'obubi, nga balimba era nga balimbibwa. Tebigenda kutereera. Nsobola okusomesa nnyo kino olw'obusobozi bwa Katonda nti kituufu yaffesi y'obunabbi erumbiddwa. Yes, Katonda anyambye ne nsobola okutegeera ebintu bino
era nenyambibwa okubeera nga nsobola okuteeka obubaka buno wamu nembeera nga nsobodde obukola olw'ekisa kye. N'ekyo tekitegeeza nti no kubanga nkyogeddeko kigenda kukoma. Tuli mu biro byeyo byennyini Pawulo byayogerako, abantu okweyongera, ababi abo okukola ebintu, okugolokoka, ne bagenda mu maaso n'okulimba nabo kubanga balimbibwa. Njagala okugamba ebintu ebyali byawula nabbi wa Katonda mu Bayibuli bye bino, era njagala obeere ng'obisaako omulaka. Ekisookera ddala, nabbi wa Katonda yalina okubeera ne kye tuyita moral integrity. Mu Luganda, nabbi wa Katonda yali agwande okubeera n'empisa ennungi, enneeyisaaye, empisa ze nga nnungi. Enneeyisaaye nga ki? Nga nnungi. Naye bano bino byetwogeddeko: okulimba abantu, okutambulira mu bwenzi, okuwa obunabbi obw'obulimba, okukanda abantu ssente, okutandika okubeera nga batundisa abantu ebintu byabwe, okutuuka okuba nga babimalawo bo ne beekolera obugagga mu kulimba abantu. Ebyo byonna tosobola bisoma ku bannabbi be nayogeddeko. Tobiraba mu Isaaya, tobiraba mu Yeremiya, tobiraba mu Ezekieri, tobiraba mu Danieri, tobiraba mu Koseya. N'abasigadde bonna baali bantu ba bulijjo. Era ekyo kyali kikulu nnyo nti obubaka bwabwe bwe tebukontana na ntambula yaabwe. Naye leero batambulira mu gayisa gonna agatategeerekeka kubanga balina bye baasasulira ab'okuboogerera bwe bakola ensobi. Oyo avaayo nga naye mulimu guli awo gwamwebwa. Isaaya talina muntu yali amwogerera, Yeremiya talina muntu yali amwogerera, Ezekieri talina muntu yali amwogerera, Daniel talina muntu yali amwogerera, n'abasigadde tebaayina. Agabbasu endagaano empya teri yali amwogerera. Nti no baali balina amazambi ge batambulira mu galiwa. Bayibuli tebitulaga kuba Bayibuli eraga obulungi bw'omuntu nekulaga n'ensobi y'omuntu. Eyogera nti kabaka Dawudi Katonda yamwagala, naye era yemu etulaga nti Dawudi yayenda wano, netulaga n'ebintu ebirala byakola nga birungi nga byakkirizibwa mu maaso ga Katonda. Ekyo kye kimu ku byo. Bannabbi ba Katonda mu Bayibuli abannamaddala alina kye tuyita right orthodoxy. Mu bufunze mu Luganda kitegeeza bayina enjiri, bayina okusomesa okwannamaddala. Enjigiriza yaabwe yali tekontana n'ebyo ebyali byayogerwa edda. Enjigiriza yaabwe yali evira ddala eri Katonda. Newulira abantu bawula abakazi ne bafuula abasumba, ne bafuula abatume, ne bafuula abannabbi, ne basomesa ebintu by'okubba abantu. Simanyi ensigo ye ey'okukkiriza, simanyi kibereberye ekyo, simanyi ensigo ya nabbi n'ebisigadde. Omanya bumanya nti oli mu mugendo, oli mu kuŋŋaaniro erya muntu omulimba ate alimbiddwa naye. Bakozesa abantu mu makanisa gaabwe, bakozesa ebyobufumo, beebaka ku ntaana z'abantu. Omusajja ali mu South Africa eyawandika akatabo akayitibwa aka Church Mafia annyonnyola engeri gye yali anoonya okuba n'abantu abangi okufuna obugagga nga yeeyita nabbi. N'ebisigadde ebintu bye baakola ne bamufumba mu ntamu, ne bamukira mu ntamu erimu amazzi agookya bwe bamufumba. Emyoyo giri emikyamu gimwambale bulungi ng'asobola okutegeera ebiri mu bulamu bw'abantu. N'ayogera engeri gye beebakanga ku malaalo g'abantu nga bali bwerere bukunya. N'ayogera ebiweta bye baabeeranga nabyo, obubaane bwe baabeeranga nabo mu maka gaabwe, n'engeri gye baabawanga obudomoladomola, n'ebintu bye baali balina okulombera nga balina okwatula nga tebannayingira, n'abakazi be beebakangako ab'enjawulo. Tewali njawulo, yayogera n'agamba bino twabikola, kino ne kino tunoonya bantu. Wuyo Zimbabwe, wuyo Zambia, wuyo Congo, wuyo Nigeria, wuyo Ghana, mu bitundu eby'enjawulo yatuuka. Doctrine, ensomesa tekyabanga kikulu, wabula nseka ntya abantu, nkuba ntya abantu ebigo, ebintu eby'engeri ng'eyo. Ekyokusatu nga kikulu nnyo, nabbi wa Katonda mu byawandiikibwa owannamaddala, obunabbi bwe bw'ayinanga okutuukirira, bw'ayinanga okubeera 100 ku kinnaakyo. 100 ku kinnaakyo. Lwaki? Okulabula kwali kwaweebwa dda mu kitabo eky'amateeka essuula ey'okumeka eye18 bwe tuba tweyambisizza olunyiri lw'18 lunyweza nga lulaga, in fact tutandike n'olwa20 lulaga nti naye oyo yenna eyeeyita nabbi agolokoka n'agamba nti ayogera ekigambo mu linnya lyange nga simulagidde, naye n'ayogera mu linnya erya Katonda omulala, nabbi oyo waakufa olw'abirimu. Singa ogamba mu mutima gwo nti n'amanya ntya ekigambo ekyo ekitoogeddwa Katonda
kiyinza okuba kyekibuuzo kyo naawugamba naye mmanya nti ndi mu maaso ga nabbi w'obulimba, ndi mu kuŋŋaaniro lya nabbi w'obulimba. Bayibuli ekiddamu kwa Katonda ate ayinza atya otulabula ku bintu nga tatulaze nti kino kyemugwanidde okugoberera, era byonna abitulaga. Olwabiri agamba nti singa omuntu oyo yeeta nabbi agolokoka nayogera mu linnya erya Katonda, ekintu kyayogedde ne kitatuukirira, ogwanidde okumanya nti omuntu oyo tayogera lwa Katonda, era omuntu oyo temumutye. Bannabbi ba Katonda nkugambye, ekimu ku byo ekyali kibaawula nti bwe yayogeranga kyonna kyeyayogeranga ekyali kimuweereddwa kyalina okutuukirira. Bwe banga yali aweereddwa obunabbi bwa mirundi nga 10, bwalina kubeera 10 ku 10, si 9 ku 10, si 7 ku 10, si 5 ku 10, si 3 ku 10, 10 ku 10. Leero si bye tulaba. Ababyeyita olabira ddala nga bakoze obulumbi eri ofisi ey'obunabbi. Bwe twali ku matendekero ago waggulu nga bw'oba ogudde ekibuuzo nga tokikoze bulungi, waweebwanga akakisa akokola ekibuuzo kye twayitanga ekya retake, okukiddamu. Nga ekigendera mu ekyo baayagala ograduatinge oba obeere ng'otikkibwa nga bakuwa chance endala okubeera, kubanga okumalako emyaka egyo gyonna ng'osoma ate n'otatikkirwa ate n'otafuna gundi nnungi nga akakisa ako kaabangawo. Mu nsomesa ya Bayibuli mu bunnabbi teriyo kukola retake. Omuntu bwe yawanga obunabbi nga bufu yalina kuttibwa, kyekiraga bulazi nti Katonda teyali naye. Kyova olaba twagambye nti bannabbi tebaagendanga maaso n'okweyogezageza, newankubadde yali abuwadde nga butuukidde, enkya teyeetumanga kuba yali amumanyi kiddako kufa. Naye olunaku olwaleero abantu obutamanya nti Katonda abagumiikiza ng'ayagala beenenye, balowooza ddala ebigenda mu maaso Katonda takola ki? Tabiraba. Ate nekyakye njagala okulabula muganda wange awuliriza, abantu abamu Katonda ayinza n'obbaganya ne boogera ekintu ne kibaawo, newankubadde ensomesa yaabwe enkyamu, enneeyisa yaabwe enkyamu, naye nga mu ekyo kyennyini nga bwe yakikola mu Isirayiri, nga Katonda ayagala okwenoonyeza abo bennyini abamugoberera nga bannamaddala nga tebajja kugoberera omuntu ababuza. Soma ekyamateeka 13. Akulaga bulungi singa omuntu yenna agolokoka nga yeeyita nabbi nga muloosi wa birooto, n'akola obubonero n'ebyamagero, akabonero ako ne katuukirira, ate omuntu y'omu n'abagamba tugoberere ba Katonda abalala, Bayibuli eraga nti oyo temumutye era temugobera ebigambo by'oyo nabbi aloota ebirooto, kubanga Katonda mmwe ayagala okubeera nga ategeerera ddala abo abamutegedde. Ensomesa enkyamu zonna z'olaba ez'abantu abayita abatume, ez'abantu abayita abasumba abakazi, n'abantu abalala batayita ebyo naye nga bayita abasoma naye nga basuubisa, abantu abamu Katonda abalese beerabise nti baki? Babulimba. Ng'era eri abo abafaayo okusoma ebyawandiikibwa baba bangu bakutegeera nti oyo ali ku kafu, oyo ali ku kifu. Kati ono mu kwerabisa bw'alaba abantu nga bangi nga bamugoberera, yalowooza nno Katonda omukisa gwe simanyi yakiraba ng'amafuta, nti kati n'abagozi bakiraba ng'amafuta, bagamba amafuta agali ku ono, Katonda ali n'ono. Katonda tebamulabira mu bantu bangi boyina, bamulabira mu kubeera nga weekuumira mu kigambo kye tweyitira ku ebyo byawandiikibwa. So ne mu ekyo Katonda alabisa oyo asomesa ebikyamu, ate n'agala okutegeera mu bano ani oyo antegedde nga tajja kugoberera ebikyamu. Era abo abasoma Bayibuli nga bazeekaanya bwe balaba ebintu ebyo, bwabanga abadde mu ekyo ekibiina n'alaba omuntu ono byakola, atandika okubeera nga beeyawulako n'agamba waaye ebyo Bayibuli tebisomesa, sobola kuba kitundu ku ebyo. So obulumbaganyi eri yaffesi ey'obunabbi leero weebuli, kubanga ebisatu ebyogeddwako, moral integrity, empisa ennungi mu bantu ne mu bulamu bw'oyo omuntu, tetuziramu abo abayita bannabbi ba leero. Right orthodox, ensomesa eyannamaddala, tetugiramu abo abayita bannabbi leero. Revelatory accuracy, obunabbi bwe okubanga butuukirizibwa 100 ku kinnaakyo, tetukiraba olunaku olwaleero, wabula tulina abantu abagenda amaaso nga bagamba bafuna okubikkulirwa okujja. Simanyi Yesu abakyalira, bamulaba abakyalira mu bisenge byabwe, buli seera simanyi abatwala mu ggulu nga mbonye bagamba nti wayagalya waagenda, amusinsikanya emirundi mingi, era ebiseera ebyenjawulo simanyi yalwanagana ne Sitaani. Bayibuli byetalaga, bagenda mu maaso ne bagamba nti baweereddwa amafuta g'amaanyi okusinga abantu bonna abalala. Bagenda mu maaso bwe bawa obunabbi okyamu ne bagamba nti simanyi Omwoyo Mutukuvu tyabaluŋŋamiza bulungi nga TB Joshua oyogera no mu biseera bya COVID. Bagenda mu maaso n'okugamba nti balina obusobozi obw'okubeera nga bateeka Omwoyo wa Katonda obanga
bagaba amaanyi ga Katonda nga bagagabira abantu okuyita mikono gyabwe. Busimanyi balaba ekitiibwa kya Katonda mu masekati g'okusekereza n'ebintu ebyenjawulo ng'ebyo nga te Bayibuli etulaga nti alaba nga ekitiibwa kya Katonda amaanyi gaamugwangamu n'abamu ne bagwa eri mu mabbali. Pawulo yennyini yakiraba, yagwa kigeeri mu mabbali. Bagenda mu maaso ne bagolokosa bibala mu bulamu bwabwe waggulu w'ebyo ebyakola ki, ebyawandiikibwa. So Bayibuli etulaga ebintu bino ng'etulabula nti ebintu abantu leero bye bali okuba nga bakola biragira ddala okubeera ng'abantu tebasomye biki bye tulina mu byawandiikibwa. Yeremiya erabulira ddala bulungi n'egamba, Mukama ng'ayogera ng'agamba nti bannabbi bawa obunabbi obw'obulimba mu linnya lyange, nga bagamba nti mbatume naye sibatume era sibalagirangako. Abo bawa obunabbi obw'obulimba n'okwolesebwa n'okwobufumu, era boogera bulimba bwereere. Mu ssuula ya 23 era n'ataanya ng'alaga, bwe tugenda mu ssuula yaki eya 23 olw'e16 era nyweza ensonga emu n'alaga nti bw'ati bw'ayogera Mukama owaggulu ow'eggye ng'agamba nti temuwuliriza bigambo byabo bannabbi, kubanga balagula eri mmwe ebintu ebyo butaliimu, boogera okwolesebwa okw'emitima gyabwe, naye ng'ekyo si kigambo kyani kya Katonda. Bampisaamu amaaso n'ebintu ebyaki ebyenjawulo ne balangirira emirembe eri abantu Katonda gy'atabagambe kola ki, kulangirira. So ebintu eby'engeri ng'eyo tubiraba nga leero birabikidde nnyo mu kkanisa ey'olunaku olwaleero. Ssebo n'ennyabo mpuliriza, omwoyo ali emabega w'abantu abeefuula kibataali Yesu yamwogerako dda mu Yokaana 8:44 n'agamba mmwe muli ba Sitaani. Ky'ekintu ekiriwo kati ate olunaku olwaleero abantu abalabulwa bo bennyini baagala obulimba. Bw'osoma ekitabo kya Isaaya ekikulagira ddala abantu abagamba mutubulire ebyobulimba. Yeremiya era enyweza ensonga emu mu ssuula ey'okutaano olwasatu mu bannabbi balagula byabwere n'abantu bennyini baagala byaki byabwere n'abantu bennyini bye baagala eby'okubafera. Naye nkoze essomo lino olw'ekigendero eky'okubaako benyamba. Sina muntu yenna gwe nkyawa oba mbonye n'abasigadde ab'amawanga amalala, wabula ffenna nga naffe Katonda bw'atusaasidde mu kubanga mu butamanya bwaffe yatugumiikiza n'atuyamba okutuuka ku ddala kaakano nga tutandise omutegeerera mu byawandiikibwa. Nabo beenenye ebintu ebikyamu ebyo batandike okuba nga bagubirira Katonda okusinziira ku nsomesa ya Bayibuli, beenenye ebyo Katonda by'atabayitanga kubeera. N'ababagoberera beenenye okugoberera abantu okuba nga tebasaanidde kuba mu buweereza, tebasobola kunnyonnyola kyawandiikibwa kyonna. Tudde ku byawandiikibwa. Tetulina bannabbi leero. Ebyawandiikibwa bwe bunabbi obwesigika kaakati nga mulimu byonna bitwetaaga, era agattako oba n'atolako ebimulindiridde ku bikkulirwa 22:18-19. Sola sukaano wabula nsaba kimu ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere erimu mwenna ali mu nsobi weenenye obudde bugenda, asomesa ebikyamu byenenye obudde bugenda. Teweesiba mu bintu Bayibuli byetakkiriza, beera ekyo Katonda kyayagala obeere. Bw'oba tolina kuba muweereza buveemu, bw'oba wayitibwa oba olina kubeera mu byamiro genda olime, bw'oba olina kubeera musomesa ddayo mu busomesa obulala. So bintu bino amanga tubyogera kubeera nga tugamba nti ekirindidde omuntu yenna eyeeyita ekyo kye batamuyise tekigenda kubanga kyangu. Mukama nga bw'ali ow'ekisa atugumiikiriza, tayagala muntu yenna kuzikirira, ayagala abantu beenenye bava mu bikolwa byabwe. Nsabira gwe yenna abadde alimbiddwa, nsabira nayo yenna agenze maaso n'okulimba abantu ng'ofuna obubaka buno. Weekube mu mutima olw'omwoyo wa Katonda, ogonde oleke okwetumayo Katonda by'atakutumye. Naawe agoberera ng'onjagala nnyo wali ebinyumu, wali abantu abangi, wali ebitaala ebingi, abambadde obulungi n'ebisigadde. Kema, pima buli kyonna abantu kye bakola nga weeyambisa amagezi aga Bayibuli. Naye va mu ebyo ebintu kuba bijja kuleetera okuzikirira.